Kyagulanyi mumanyi enaku zino yanetongola ku sikyamuwuliza wali omuwuliza naye mu buto bwange nze nali kamanda wa unit baali bagiyita Red Army so ndaba kati ayambala bukofiira obwa red so nze nkulowooza kwange singa nfuna chance nandyogedde naye nja kwogera singa nfuna omukisa yes nemuwa amagezi afande bwetaga mukisa Foster Jenu Samu ebyo tebikyakola ebya summoning tebikyakola so nze mukulowooza kwange nze ndaba ekizibu kye kiri ku management of power agifunye erize ayogerera people's power. Salim Saleh Uganda ogise kibanja kya kitaawo nti kya family yammwe buli omu alina okukisikira oba olaba ottabantu mu Northern Uganda notta abantu ennakaseke notta abantu buli wamu olisa abaana b'abandi goonya abaana b'abandi obawa ente ne zibayonka bitundu byabwe ebyekyama ne mubafumita ebiyiso buli we muwulira we mwagala mu bitundu by'ekyama ne mubatta mbunawo ojja mu buyinza ng'ogenda fugani tojja kutufuga ekyo tekijja kusoboka sigala mu bikolobero byo byobadde okolera gy'okolera kuba buli kavuya kagenda maaso mu ggwanga mmwe mutegazibbwa mumwe mukola buli kimu Salim Saleh gwo kali emabega ng'ofugaani ggwe owuto na lukujjudde luninganga olujjuddemu emirambo luninganga ettogero owuto olukuzimbagatanye lukuninganga agakata mulawo ojja kufuga Uganda togenda kutufuga ekyo tekijja kusoboka Uganda si kibanja kya kitammwe nti mwenna mulina kukisikiranga family gwe Muhoozi simanya kayine Lugaba era gwe ntegera tolina badde knowledge esobola ofuga eggwanga gwe mubafu sobola ofuga eggwanga toliimu wenywere mwengo gwo obwa chairman bwo babukuwe mu mabaala naye ebyokufuga eggwanga bijjeeko llo kubanga tobitegeera nabagambye nti omuntu asinga okubeera omubi era omukyamu ye Salim Saleh akandanaho tewali mulala wabula Seruganda nsebo nkusaba osooka ejjeko essimu oba ojjeko TV ompe eddakiika mbadde nkusaba ojjeko TV oba essimu ompe eddakiika 5 onnyonnyola abantu Salim Saleh yaani then nsumula information ensi ekuwuliriza eddakiika 5 ze nkuwadde Salim Saleh strictly ense kuulira sebo genda mu maaso owulira sebo mpulira n'abantu bawulira bannayuganda njagala nnyo mbalamusiza nnyo mwenna abali ku mukutu n'abo bonna abawulira buli ngeri yonna abali mu nsi eza buli ngeri yonna amanya Brigadier Sabata Kazinja nayingira mu nsiko mu 1981 okuva e Luweero naye kumanya bwe manyi Salim Saleh George akadanaho emuli mu magega Uganda gonna amusinga bubi nga kwotadde n'obubbi abba buli kintu kyonna n'akireka ng'akibbye era mu nsiko y'omu ku baali obulamu bwe buli kwetoloolamu kuti yaleeta ne idea ey'okugenda ng'amenyamenya amabanka okubba ssente z'Abannayuganda okubba ebintu by'Abannayuganda mubifuge ate nga wafutwa amutemu kyova olaba ekisooka kya byonna njagala okusiba ekinusu nti Kagame General Kagame President w'e Rwanda tebakolagana n'akamu ne Salim Saleh olw'ensonga y'obubbi Salim Saleh ekyaba kyawaganya kubba buli kaalabye n'akabba era nga yamulipootinga butereevu nti yabbye kino Salim Saleh akoze bw'ati ensonga yabaleetera obutakolagana n'akamu akekata mutemu musi abaana muti buli omu yalinga yeeyunira Salim Saleh nga bwali omusajja omulungi ennyo ngende wa Salim Saleh nyambe kino ngende wa Salim Saleh nyambe kiri ng'okugenda mu nsiko okugamba Salim Saleh oyagala okugenda oli mulwadde nnyo tosobola kumalako oba oyina ebizibu by'oyagala okukola bakugamba Salim Saleh commandant Salim Saleh nga ayina ekkubo lye bakugamba nti oyagala kugenda kujjandeba nti yekwataawo ng'owedde kakumbi ku mutwe kwata wano yita wano gentya tujja bw'omala okutereera ojja kukomawo oyo ng'ogenze Abaganda bonna abaali abasajja abamutawaana abalwanyi bonna nga kwotadde ne Kasirye eggwanga nga tabaagala
nga bakumamu bajjamu information ate nga obuzibu bw'abo abasajja Salim Saleh Ey'okusanyawo yalwana babeeranga nga bolabana mu nswa olutalo bwe lubaluse yasindikayo bantu mugende wano mujje tugende bwe batuka mu koona ng'aweta ekkoona ye nga bwe mugenda nga bakuba mbattammwe nga batta emmese abbye buli kalungi ka Uganda konna n'akamalawo nga batuula mu nsiko mu kuteesa ne bateesa ne bagamba afande Saleh ajja tutaasa ku kino ekibaddewo ne bwekitebo ekito olukiiko ne lutuula miti Salim Saleh yatuulanga ne musikalo komanda bamuyita ne bagamba n'omusango ogundi guwaziza jagalo tuwulire kino na kino najja ne yeeyogerako n'agamba afande nze ndi muntu w'enti ndi muntu mulaba otuula n'oyogera nabo bulungi nnyo n'aseka bw'okuba ekkoona ne bagamba wumbwa kwenda uwa huyo damu statement eyo bagiranga kwenda no reportinga nkisa afande ngekuwa namna hivi nkoze wenti nze njagala nnyo okulwanira ndi mulwanyi w'amaanyi sinkola bweti weyogerako omusajja atoloza nti obategeereza ekituufu olwabavangamu twayingiranga mu nsiisira bwe batuula komiti high command erimu kosale kuliko Rwigema kuliko Museveni naye olusi bwe yabanga alabise ng'abasajja abo ojja ne weeyogerako ne weetonda n'okola ki olufuluma tenti bwoti wumbwa kwenda uwa huyo. Alright, tweyanziza nnyo z'eddakiika 5 kuba balinaako kantu konna ke baali bakoze Salim Saleh abbi ebintu bya Uganda olaba omuzungu waliwo omusajja omuzungu omungereza yagamba amuwe ddiiro okusapulayinga Uganda kyeyamukola yamugamba sooka ompe benzi yeeyo ngitwale omusajja n'amugamba tetunaba nakola business ate gweyagala emmotoka nti yenze ngenda kutwala wa Museveni buli kimu ojja kifuna ojja kusapulayinga naye nze emmotoka yo ngitudde ettaka ly'Abannayuganda abaana abasinga abeeruweero abayingira mu nsiko abaalina famire zaabwe bonna baabeetegeeza ne bawalaba Salim Saleh n'abagamba batte bano amagye g'akayiira 35th Battalion gye baakuŋŋanyiza Ebubende twala eggulu babagamba mugende musanyewo abakyoli n'abalango bonna ne bagaana bakamanda baabwe ne bagamba tetusobola kutta bannayuganda baffe bwereere omanyi kye yakola yabasindikira battalions endala ne zibba amagye g'akayiira mpaka amasasi bwe gaggwako n'agendayo mu helikopita n'abagamba aduyi abakubye ennyo ngenda kubayamba kati tuleete amasasi yagenda n'ajjamu abantu be yali abasizeemu ogenda obbaketta n'abuuka helikopita that was the last bakuba amagye mpaka lwe bagasaanyawo abaali 88 wasigala abantu nga 13 ate abo nabo ne bagenda nga babattira mu kkubo emmotoka bya cooperative basabanga amazzi ng'ennyonta ebatta ne babawaamu bisikiti batuusa mirambo gagizimbi ne basuula mu mugga toyanza nnyo Salim Saleh mukuta Bannayuganda nambeemu ate mutemu nnyo era ekimwadduse eggulu ate ekimuwambisa kimunoonyesa amagye ekimunoonyesa Salim Saleh kyamuteekesa kyona ekintu kimu Salim Saleh yalagira batandika okuwamba n'okutta ba diplomat mu Uganda mu lutalo. Repeat that statement again. Emunoonyeseza eyamuteekesaako ku ICC yatowa order mu kulwana olutalo nti bagende nga batibimbula ba diplomat. Toyanza nnyo ssebo. Kale. Ekyo nadde njagala mu confirming ndoza mukitegedde bulungi nnyo kati olwaliro kati omwami oyo officially yayokyezza abadde yeekoomye nnyo mu bantu batamumanyi nga yeekwese nnyo ng'alaga abantu nti mulungi nnyo kati yeeyambudde officially ku bintu ebibadde eggulu n'ebibadde bijja bikolebwa. Kyagulanyi also passed a message around here. Said Chari wangoyo mubi wataka. I said but Chari. Chari wange. From between a beach. He had a beach in Busabala. Nga beach yange erigaruga. He had his own beach in Busabala. And for me I was in Garuga. But for me when the spirit of Kapeka came, I sold the one in Garuga and moved to Kapeka. So Chariche Abadangamba such teged. I didn't. Because in terms of land grabbing, he may even be a bigger land grabber than me. So that one we are going to fight it. But I want the most important thing I wanted as a take home for the banks. Please help me and we think through this chapter loan. It may become a liberation tool for the Wananchi who are under bondage of Bibanja holders.
And you can transform those bibanja holders from no production. If you want to look strong, go to the gym. If you visit where I'm staying now, the 301 beneficiaries of the CHAP have built permanent houses. I think I had a video when they were playing it here. So it is very easy to conceive a 10-year period. You pay off the landowner so that he can do other things, and then the mwananchi gets the title. And I think development will take very quick shape. Naye bambi kyali namugambye genda osome omusajja gw'olwa, the person you are fighting, yeah, you don't know what it means, because namugezaako nze gwe mulaba in 2020 those guys of NPA cooked me. You know, when they cook you and they make you feel so important that you are now in a position to discuss with the president. So they cooked me. Now, without me really scrutinizing what I was reading, I sent the brief to the president of the, you know, this standard PowerPoint presentation, challenges, successes, those ones there. That is the summary, but there is a whole compendium of all the documents related to that. So they made that presentation of NDP3 because he had refused to sign it, because NDP3 has never related with him. They talk other things, he talk other things, but so they gave me that presentation which I sent to him in January. He took time. That's how the acronym of Musevenomics came out. He took time, and in March 2020, he really gave me a rebuke. You know, a rebuke. And at that time, I had just turned 60. I was 60 years old. So he told me, somebody who is near there, I don't know who can read, my eyes can't reach there. Can you read, you people who are seated? Yeah. He says, clarity, imagine me, I'm asking Mzee, whether he is clear about the goals, objectives, programs of NDP3. So he, disciplined as he always is, he took time to answer me on the clarity of the goals, objectives of NDP3. Says, I have received your note, dated that, about that, full stop. However, I know what Uganda needs, full stop. You know, when you are 60 years old and somebody tells you that, you either hate him or you read what he's saying. So he said, I have talked about it for a long time. For instance, I can refer you to a document which he had shared.